It's celebration time with Celebrate Uganda. Nze nno gwe muwuliriza wano nzija okubajjukiza nti tuli mu biseera ebya Mukama, ebiseera byaweeramu abantu be omukisa. Nga bino ebiseera bitutuukako era okusinziira ku kalenda ya Mukama gye bayita kalenda ey'Abayudaaya oba gye bayita kalenda eya Katonda, erimu ebiseera bya Katonda byaweeramu omukisa. Nga tutuuse mu mwezi ogusooka gwe bayita omwezi ogwa Nisani oba baguyita omwezi ogwa Aviv. Nga guno omwezi gwe bayita omwezi gwa Aviv, Mukama mwakolera ebyamagero ebisinga. In fact guno omwezi baguyita Nisan. Ekigambo Nisan kisibuka oba kiva mu kigambo Hebrew, ekigambo kya Hebrew mu lulimi lwa Katonda kye bayita Nes. Kino ekigambo Nes kitegeeza ebyamagero. Nga guno omwezi era baguyita omwezi ebyamagero. Kakati nga nziza okujjukiza nti guno omwezi Mukama akoleramu ebyamagero bingi, nga gwe oyina okujja n'oyimirirawo n'owuliriza n'otegeera n'omanya bye yakola nawe n'ogamba nange njagala abinkolere mu kiseera kino lwakuba tuli mu kiseera kya byamagero. Tujjukira nti ebisenge bya Jericho byagwa okusinziira mu mwezi guno. Bino byamagero Mukama byakolera mu mwezi guno. Nti mwezi guno ebisenge bya Jericho byo Mukama yabikola ki? Yabimenya era abaana ba Katonda ne batasobola okuyingira mu nsi yaabwe ensuubize. Kati ne tugenda mu maaso wano ne tulaba nti ebyamagero ekyo okuva e Misiri, Mukama yabajja e Misiri ate mu kiseera ekyo Mukama waffe Yesu n'atufiirira ebibi by'ensi byonna n'abyetikka era kyali mu kiseera ekyo mu mbaga yaki y'okuva. Oyinza okuba oli mu kiseera ky'akazigizigi, kiseera ky'abalabe bakwesimbyemu, kiseera kya kunyooma, kiseera weewulira nga toli muntu, ojjudde okutya, ojjudde okuyisibwamu amaaso, abavumye ne bavuma, basunye ne basuna. Naye njagala okujjukiza nti mu biseera bya Mukama byaweeramu omukisa tuli mu kiseera ekya ebyamagero. Ng'ebyamagero bino Mukama byakola, yabikola ate akyabikola. Niyo okusinziira ku biseera bye naawe olina okwejjukanya, wuliriza, tegeera, tega okutu, ate omale ogambe Mukama nange kinkolere. Ndi mu kiseera kyo nange kikole ki? Kinkolere. A celebrity is a person who is celebrated by his people. Uganda is a country that is celebrated by its people. Join us on www.celebrateuganda.com and celebrate the Pearl of Africa with us.